Tuli wano Nakisunga kugombolola basentebe beerosi wano okuva mu byalo 63 okwetolola egombolola ya Nakisunga beyiye mu bungi okulunaku olusooka okulaba nga bazze okwewandiisa wano okulaba nga bavuganya ebifo by'abasentebe oba mu bufunze bye tuyita ba erosi wano. Ebbugu mulingi bwe kyolina okumanya nti abantu bayitirivu bazze okukakasa buli muntu azze n'amaanyi azze n'obuwagizi buli ssentebe azze wagga agamba nti agenda kukola ki azze okulaba nti nno akulembera abantu baabwe. Okusinziira nti tulina ku lunaku lusooka ndowooza ebidaala mu biraba byajjudde dda era tubadde tukisuubira kuba Nakisunga gombolola nnene ebyalo biri 63. Teekateeka bajjumbidde olaba olunaku olusooka bali bwe bati suubira nti tugenda kukola ennaku zonna 5 ze tulina ate tupakasa nti bonna tujja kubakolako kuba ttiimu weeri neeteefuteefu okukola. Kiki oluwerekedde ani? Mperekedde Chairman Fred Lukoma nga tuzze okuba nti tumwerekeddeko ng'abooluganda n'ab'emikwano. Tuli basanyufu n'okuba nti tuli wano eno era musabire emikisa emirungi okuba nti era kyenjagala kyagenda. Tugenda kwogera n'abantu ab'enjawulo batubuulire bawerekedde baani. Maama gwewerekedde ani? Amannya gange bampita mu mbejja Teopiste Kazinga nga mperekedde Chairman Benito Lwamunda okuva e Kazinga era waali wano yatuuse dda ne Faseti Wuli mulaba waali nga nange ndi omu nesimbye okukyabakyala. Naawe weesimbyewo? Ndina abakyala w'e Kazinga. Maama nabadde nze nga sirina nvuganyiza ne bangambye waliwo mbu naye nga sikkiriza nti kale eyo yembeera muganda wange gwali eyo olengera waliwo ssentebe omulala wuuyo ayingiddewo naye agidde mu vibe ye gwe omulabi wa Gagano TV. Sembera hano nkulage olengera abawagizi buli muntu alaga kikyayinawo ssentebe yeyingidde mu motoka. Kale baba je baliko mukadde wange yesebo abataka ndi banzikirizaamu abataka sebo banzikirizaamu nnyo Katuba ono ssentebe w'ekyalo Katuba muganda wange gwali eyo naye agidde mu vibe. Tuli wano kugombolola ya Nakisunga nagambye dda ebyalo biri mu 63 ebizze okwesimbawo mu kitundu kino mu gombolola ya Nakisunga. Ndi musanyufu nnyo kubanga ebisala by'omu maaso biibyo bizze ekimuli kyaffe era tetumanyi amawanga ayagalise ate ali mwama w'abantu tumwagaliza atulekesera atuyamba abanafu. Kakati ng'okyali ku ebyo nze kankubuulire kati waliwo abagidde mu takisi nabo bawaga oba ssentebe kyono ate kuba mu takisi nengeramu waliwo akutte ne kukuletiya soko ogulewo temunywaddeyo waffe takisi baba muwerekedde ani? Chairman Kisolo John kyalo ki? Katuba nga mumulese mu vibe. yayise mudda yetagisa kulonda ogamba otya sebo ono bbiya wakunywa baba bwakuta kulangira kukawa kubulayo okulangirirwa kubulayo kokakokka kawangudde dda Chairman Kisolo kawangudde dda Katuba erosi ngalenga muze mu vibe nene nnyo. Gendi sebo ndi bulungi sebo. Ekigenda mu maaso kwe kuleeta Chairman waffe Kisolo John. Mulinga bawolekedde MP
kisinga kwaze kuba MP kuba kino yaba n'omukulembeze gwanga nze batakituukangako ku Kisolo John Katuba erosewa etya kibaletedde okwagala Kisolo John olw'ebirungi bye twagala nankyukakyuka nekyatulazeko nga tanatuuka ku ntebe kiraga agenda tutwala bulungi mu maaso twetaaga obuweereza bw'omusajja ngaoyo Kisolo John nze ndi mukuba sibitegeera omulasa ayinza okutubulya watanyusa dda n'okunywa ate obuuza ndi ku Sande nenywa mande lwakumi ne leero era nkyanywa era kanywemu nga mulaba chairman we yani John Kisolo ebyalo nkaaga mu bisatu mu ggombolola Nakisunga bye bigenda okweyiwa wano okulaba nga beewandiisa okuvuganya ku bwa LC1 gwe muganda wange ali eyo tukyakuweera ddala ebigenda maaso wano ku ggombolola Nakisunga yenze David Musika Lyankolo wano emukono ku ggombolola Nakisunga.